tuyingire wano kikigwe ntunulira nga quality wale gara nkole ntunulira nkwina kutunula tobango njagala tobango njagala kikicho Thomas hello sir jebaliko kale sebo naye jebaliko sir obulamu buli butya obulamu bulungi oyogera ne kadima wa obulamu bugamba ki bana obulamu bulungi mukama wange oli kiriya kadima bana nga ndukuuliza mukama wange nze ono sebo bulijjo mbadde nkunoonya taata wange ndi wano omwaka nga mulamba bukyanga tukolagana omwaka kakati bukyanga tukolagana omwaka mulamba okuva nga wanda kola ki omwaka omulamba okuva nga tukolagana ku ziri ensonga zaffe ensonga ki webale kunyamba sosuke n'okwe mukama webale kunyamba taata sirina kutegeera bulungi kuna kuyamba kisebo mukama wange mukyala wange yali agenze yali anobyemu nene nkubira n'ontereeza bulungi n'akomawo ewaka mwali mufunyemu obutakkaanya tufunyemu ku obutakkaanya butono n'onyambako ne tumuzira kati yadda naye byazzeemu wangi yadda naye ate bye byazzeemu ssebo byazzeemu yessebo namubaludde mukala wange tuseka ssebo wakoze otya namubaludde ssebo okubalula kikwotegeeza namukubyemu era nga abaagane babeera namukubyemu leko ganti abaagalana beekuba ssebo bivaamu mu maka ssebo tegabeerawo nga temuli bintu ebyo olina statement gyokoze kati wamubaludde ng'olinga akyenyumirizaamu obwenyumiriza kyewakoze kiyitirivu wakube kirungi kyewakoze si kiyitirivu naye abakyala mukulu kati abakyala baguma na muggo Thomas toyogera bintu bya kito bya kisiro bitategeereka kutandika baguma na muggo otabira na muggo ewako omukyala taguma kati wamukuba ogwasooka ne mwegayirira nadda nakuba ogwasooka era tewamukuba ogwasooka byayaawo ebityo bito kakati yaguma n'omuggo olina engeri gyewamukwata mu bwoti n'akomawo naye tubali tugendedde kakati anti webadde namukwata bulungi n'akomawo lwaki wazzeemu mukuba munanga abakyala bamanyiira yakumanyidde ki naye abadde bulungi yatukolagana bulungi naye ebibaawo ebyo tebyokunyiga tebibulawo mu maka n'okuba abakazi mwe tunaabasomesa ddi nti si kirungi oluusi abakyala oluusi babeetaaga n'obakubamu n'okuba kireka okuinsaitinga violence n'okuba ogenda kuba paka ddi mukulu kadde omukyala otamukubamu olinamu abaana olinamu abaana ssebo babiri kakati abaana balabanga okuba maama abo goza batwala ki abaana basooka kwebaka siraga abaana kifaananyi kibi omukuba abaana beebase tobalaga kifaananyi kibi kati yagenda nabo oba weebali abaana byabandekedde weebali kati tebakubuuza maama waabwe aliridda osobola obanyonyola nti wamukuba abaana bambuuza naye oluusi mbalimbalimba maama agenda kukola agenda kudda ebintu ebityo naye ate nga kinkakatako kumuzza ssaawa ze ati oyagala nkuyambe kitaata taata mayisawo munkubireko olusebo sinage gye wamukwatamu nga bwe namukwatamu akomewo olwokube no kuno sijja mukuba kuno ojja teesa buteesa obalule sijja kubalula ssebo togambe nti wamubalula namubaluddemuuko naye sijja kumbalula ogusembayo gwe guno saaki esembayo ye wampeta oba kakabadde wakawundo kakubya eddirisa si wampeta gende waabwe weegayirire bamuka omukime totandika ssebo tosayagala kundabako ssebo ne bandabirako ewaabwe we bati kapuuti kiki nze mba nfudde nabbayo mubbe wangi nabbayo mubbe ati omukazi wamubba okuba omuzaalamu abaana babiri bannange ate tugenda kukola bwe tuti leero sigenda kuddamu bwe naakikkolera abantu bajja gamba nti bajja kugenda nga basobe badde kadima gwe wammanyiza nakumanyiza ddi ssebo nakumanyiza kuba wange muze wuwe waawa osooka oggwemu embeera z'akaggogeeza abakazi tebabakuba muganda we yansuubiza n'okunzita obusi oba ndabyeko bakutte ate kati lwaki nabo omwana abwe gwokuba okuba ngoma muko wange yansuubiza n'okunzita obusi nawidde embaka gwange nenyazaala agamba mukooki oyo yeetaga kunamira naye nga ntuuka ku ekyo maama yagambye atya obulamu toddayo wawulidde maama nga kati yeetaga kola ki eri mu baka grawundi maama ng'ayogera mukooki oyo yeetaga kunamira taasa bulamu kobuulire muganda wange yeso mukama wange kite taata wange nyamba buyambi abaana mbakole ntya ati wallahi omuntu akuba yeetaaga ekyo mpozi ngwagala nange nkukunamire taata wange sijja kulima yonna swala mu paati 1 paati 2 siddamu bannange nyamba firimu zibeerako paati 1 ne paati 2 paati 2 ebiseera ebisinga firimu
staff oyinza ogifiira mu kati guma ajja kudda bwaba yalesa abantu wakirinda kulumba bulumi naye ng'olina okunnyamba sebo tokiteekako nti ojja kunumba mbadde nkugamba keyalesa abaana ajja kudda taata guma sisobola kuguma wiiki zigenze mu wiiki 2 wiiki 2 ak'omuntamu sirya abaana babano bali bakaaba oyagala ye era akomewo akuwaako omuntamu oddemu omutulugunyi wangisebo ese amakawe gaba bye nyumirwa omuziki n'ebisesa ekintabuli ky'omuziki ekisinga namugoba ku lunaku lwali lwa Mande ne mugagenda tutumalira budde Sitra nyiza okufaako obufe nga tomukubira Sophie Mbale sobola mukubira. How are you? Webala kubanga owuliza Bit FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga and welcome back from work. Kale bwana Kabuguza yes Bese tusibula bantu. Yes, njagala kutegeeza omuyimbi yenna ali eyo guno gwe mukisa gwo tugenda na mu weekend ng'oli eyo omuyimbi tonaba ku recording ako na Dibolo studio gy'owulira Kamocha ky'osubwa tokimanyi fefeka abasinga wano era abakabi okurecording ennyimba tosubwa mukisa guno eno chance yonga ekyaliwo gwo omuyimbi tulina studio esangibwa Kamocha wano tulicording ennyimba z'abayimbi ate ne tubayambako munnange n'okuzinoonyeza akatale tusangibwa Kamocha tuko recording audio ne video ezigenda ku TV nkubira ku namba y'essimu eno twogere oba enaaji kutte twogere na mwogere naye enamba y'essimu eri 0702 23 tugenda mu weekend jangu tulicording fenna ne oba tulicording nkogwe mulundi ogusooka oba mu kyalo tofa tugenda kukwata bulungi oluyimba luveyo bulungi gwo omuyimbi gwo bonkulira tukolere hit y'oluyimba lu nawe omanyike mu ggwanga muno mu kuyimbako enamba y'essimu eri 0702 23 mali njagala obagamba ekyamanendo zonna kibagamba gye bujja nga njagala kubateekateeka naye sijja kuba kuteekerateekera gojja obeeteekera sijja kuzunga na bigambo oyagala kuteekateeka baki mayala nnyo okuzunga sirika kokola ebikugasa ebitakwatako biveeko bajja kuba akawalangu njagala kubawa mawulire abawagizi ba Dibolo tobawa eje mmaji kuli ku Luserengeto nera finally era mawulire simba bimalungi tujja gabo mugende mu Dibolo mu recording ennyimba nange nkulekera wano ka job slot omwala n'omulenzi asobola okubanga okola mukwalo gwange bakwetaaga okubanga oyingira weekend ng'ofunya akalimu ogenda kubanga obagezaako mukwano gwange bagambe nti betaaga bawala bali mu Kampala wano n'emiriraano musala bange nti mulungi tugina mutawana gonna betaaga abawala bava mu Kampala Wakiso n'emiriraano bakasha betaaga 5 secretary omu ng'oli mukyala basitwa managers 5 receptionists 2 saako ne ba marketeers 10 kali simu 0756 82 71 43 82 71 39 29 nyamusanvu 0756 kuba kubira mpola tumebaza wiki yonanga mbadde mtuuliriza tunashukuru sana kabisa Mungu ababarike Kabogoza wanjisebo tewali kitu tusobola kwongerako nze nkoma one ekibimba zigenda kubera ennyimba 12 esinga okwocha leero batumire sina mugenyi batumire sina mugenyi mutumire awandika message osobola okuwandiika nawe awuliriza ka voice note kasaka tekasukka seconds 30 bwe kasukka 3 nange kankalubiriza tenga mbasaagala kaleka for now twagala bagamba nti musule bulungi era mwera